General Yoweri Tebuhabulwa Yoseri Tebuhabulwa owa wano gwe mumanyi omugenyi yajja okyala n'ale mu kyaluka ate ensonga zimudidde ku Bukyanga yepanka. Bukyanga alowooza nti nno Uganda ye era Bukyanga alowooza nti wano yalinawo omutemwa yekka era maama ye kamala byonna waabuno. Manyi Museveni yeewa eddembe, Museveni yeetwala nti ye katonda wa wano Uganda era ffe abantu abamu tutunne tugamba naye ono one day one time bino byakola ajja byejjusa era one day one time ajja kuluza ku bukaawu n'obukambwe bw'Abannayuganda. Baganda bange, mikwano gwange, twongera bategeeza n'okubajjukiza nti pulezidenti w'eggwanga lino yatendwa Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, omukulembeze w'abantu, omukulembeze w'Abannayuganda. Twongera bajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti waffe yalondebwa Bannayuganda abalungi, Bannayuganda ab'essanyu, tugendagenda mu maaso n'okuba nga tukulira ddala ebirungi bye tulina okukola. Era nga twongera bajjukiza nti ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, ng'ali wamu ne Bannayuganda, Uganda ejja kuba y'enjawulo. Twongere mwebaza olw'ebirungi byatukoledde okutuwonya omubbi. Ono ye Vice Prime Minister wa Namibia, ono ye yeekubisa ekifaananyi ne Kabaka Omulangira Joseph Ndawula. Omula bulungi nnyo, kamuzuuminge kati mutandika okugatta dotisi. Ono yeekubye ekifaananyi ne Kabaka oyo Joseph Ndawula, ne ku faamu yaliyo ono ye Vice Premier, ono yo Yeseri, bali bakungu abalala bali bagiddeko, ndowooza munfuna bulungi. Oyo Seri ku faamu, ono ye Vice Premier, ono yeekubye ekifaananyi ne Kabaka Joseph Ndawula. Muza mutandisa okugatta dots. Mutandisa okugatta dots. Bwe tuvaawo awo, wano yali yeekubizza ye ne Vice Premier, bye baayogera byonna byasigala byakafubo Yoseri. Bw'avaawo n'agenda ewa Hamu okulambula. Mula bulungi nnyo, n'agenda ewa Hamu. I've never taken a tour of a stadium. So I know a stadium at the place. Obudde tuyira butono. Kati mubanga mpawe kaaga nakoze video ku Lwokusatu ne mbagambe bigenda okubeera mu Yoseri okusinkana abataka. Nalowoozezza nti bagenda kyabootinga. Njagala video eno nagipostinze jjo, naye njagala gikolako forensics mulyoke mutegeere. Njagala gikolako forensics mulyoke mutegeere mugadde dots. Bwe tumala okuzanya katambi kano tutandike video. Eno video eyabadde mu State House njagala tugikoleko, ngenda gikolako forensics buli omu ogenda kutya. Katugitandike. Ne ku Lwokusatu nali nabagamba kati wulira. Ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti nga kyoleka nga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda. Ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo ye yakulembeddemu abataka. Ne tulowooza Oweekitiibwa Pulezidenti nti abataka bano nabo bakulu nnyo, abantu bano boolaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. NTV bwetuukiridde Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku Lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gy'ali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa, abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino, kwe kusalawo bagende ewa Pulezidenti Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu. Kaakati ne bateesa ne bagamba ebyokwenda bya Kabaka si byangu n'okumutuukako kuzibu. Ompulira bulungi nnyo, ebyokwenda bya Kabaka si byangu n'okumutuukako kizibu. Mpuliriza bulungi nnyo,
kakati ne bakola ki nakola tutyo okusobola okumutuukako kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja nti okumutuukako si kyangu kyokka Mayiga yatugamba oli yagenda ku holidde kuwummulamu oba kuwummulako muwulize bulungi mbaga tukola forensics ono Joyce Nabbosa Ssebugwawo ngenda mwongerako eri enfudu z'emmengo lwaki mwongerako eri enfudu z'emmengo 1 ebyafaayo biraga nti mukutta Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Mutesa taata wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokusatu be bamu ku bawalajjana abaaliwo era abaali mu lukwe olutta Ssekabaka Mutesa. What a coincidence ngere yeetali mu lukwe olw'okutta omwana wa Mutesa. Era yayina emyaka emeka kyekibaŋŋambisizza ngenda mwongerako eri enfudu kubanga enfudu tegooka tekaddiwa. Mayiga aba yatuga nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwummulako ate gavumenti egamba nti okumutuukako si kyangu balina kumala kwogera ne pulezidenti wa Namibia. Kabaka mwamukwasaani era ali mu kitundu kye Namibia ewazibwa ennyo okutuuka common sense tugenda mu maaso. Ssentebe waabwe ati ssentebe bw'alwala ate era abantu ffe ng'abazzukulu tulina kubuuza bo nti ssentebe wammwe aluwa. Ategeezezza nga pulezidenti ensonga eno bwe yagikkiriza ne yeeyama n'okukwasizaako abataka mu by'entambula. Ekyo n'agamba nti era n'entambula nja kukola ki nja kugibawa. Nti abataka batudde ku Lwokuna olwa wiiki ewedde ne bateesa bagende basinkane Yoseeri abawa olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Tuli mu kukola forensics ku video eno kansoke mbaddemu. Olukiiko lw'abataka olwa Buganda bwe luba lutudde luyina kutuula nga luteesa ku nsonga za ggwanga. Wano mu ssemateeka wa Uganda Yoseeri yakola ekintu n'agamba teri Bwakabaka bwonna bukkiriza kwetaba mu byabufuzi. Si bwe kiri? Yoseeri yagamba teri Bwakabaka bwonna bukkiriza kwetaba mu kintu kya byabufuzi. Kabaka yafuuse ddi politician atuuka okuba nti mumuteesezzaako ate mu State House. That's the first question. Ekyokubiri, abataka be ba second in command mu Bwakabaka bwa Buganda ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka ali ku ntikko. Ekibayisa abataka kubanga bakuulira ebika bya Buganda ebikuŋŋaanya bazzukulu baabyo bonna. Njagala osooka onnyinyonnyole gwe bayita omutaka ate agenda atya ew'omukopi Ssebajja Okoota asinga nnyinimu entannama agenda amusabe olukusa ogenda okulaba Ssaabataka oba abakulira bonna ali ku ntikko. Kozesa omutwe n'obwongo obwo. Buuza omukulu w'ekika yenna abeera mutaka. Kitegeeze kimufuula omutaka alina ettaka lyakuliranga. Jjukira njagala twawule kye tuyita personal belongings, ebintu ebyo ng'omuntu biweekoledde omuli amakaago abaana bo ne properties entonotono wabula by'ogenda okukulira ebyekika. Buli kika mu Buganda kirina ensibuko yaakyo kye tuyita headquarter okutudde ettaka ly'ekika ekyo. Nga teri kika kyonna kyetaaga genda Museveni musaba ttaka kubanga bye bataka. Museveni mukopi omugwira atakkirizibwa ddo okwetaba mu kintu kyonna ekya Buganda. Abataka bano baasituse bate bagende wa Museveni omukopi bamusabe olukusa azifu nti Museveni kijjayo ne kibawo ekifaananyi kye nabagambirawo ennaku z'omwezi zesikyajjukira wabula emyezi ebiri emabega nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa era olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka Museveni yaluwa. Kyokka bakugambye nti bagenda kwogera Museveni yayogera ne pulezidenti wa Namibia. Do you copy that? Do you copy that? Tuli mu forensics.
Era Museveni agenda bayamba okuba transport abatwala kyokka ku Lwokusatu nabagamba nti agenda kulondamu abataka nga 5 bagenda okuwa instructions ebiragiro biki bagenda okwogera ne Kabaka na biki bagenda okwogera nga bakomye okutegeeza bazzukulu ba Buganda yabadde ku video Lwokusatu ndowooza okitegedde ntera nnyo okuddamu okulipostinga video zange ku Facebook ne mbaga nti no video bagimisinze ddamu ogire ku YouTube nga njagala mutegere information bwe flowing mpulya bulungi jo bwe twali mu lukiiko oba mu lutuula lwa Buganda olwatuula musajja mukulu era omukulu mu Uganda Professor Badiru yagamba Mayiga yirwakimbi sisobola kujja kwa natenza nye no munansonyiwa kankazanyi maye bintu bya mawulire sibyangu obira okuwa batu reference n'obalaga kiki obadde otegeeza kakana ka Professor Badiru batembuuza ng'emisabasajja zaayo mulwadde n'agendeeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba Obuganda nti mugende ne mulabe profesa bwezazamukaba n'agenda enyonyi kiziibulwe n'ebifo sigenda mulwako omutaka yagamba ffe abeesobola tusobola okugenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka timutwalirayo akadagala akaganda Mayiga byaddamu mwabiraba kati ate oŋŋamba otya wasitudde abataka n'obatwale wa Museveni ate basabe Museveni transporta abatwala bagende balabe Ssaabasajja Kabaka ng'olukiiko olukulu lwalimu basajja abeesobola n'obaganda ogende wa Ssaabasajja Kabaka. Who is fooling who? Tukyagenda mu maaso tuli ku forensics. Era n'entambula nja kukola ki nja kugibawa ekyo bwe kyabadde ekikwatagana ne Ssaabasajja. Mu birala ebyatuukiddwako mu nsisinkano eno abataka kwe kusaba President abayambeko ku ssente ez'okukyusa obwannannyini bw'ettaka lye yabagulira emmengo ku luguudo lwa Kabakanjagala okulira n'ekizimbe Bulange. Sebo President yali okutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe nga abataka wano tugamba nti teririiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Jjukira nti lyagula biliyoni 9 mulamba. Tegeeza omusolo kuliko munene gwe balina okusasula okutransfaringa akati ogwo ne bagamba tunaakola tutya n'agamba wooke nja kukola ki ogwo nagwo nja kukola nze kennyini nja kubasasulira. Alright. Abataka Yoseri bagulira ettaka obuwumbi 9 n'obukadde 7 baserabidde obuwumbi 9 n'obukadde 7 baserabidde yabagulira ettaka mu kibuuzo ekisooka baagula kibanja baagula ttaka waliwo ekibanja kyosobola okusasula 9.7 billion Ugandan shillings nga kibanja nga tekuli kyapa kya ttaka. Kandi Museveni 9.7 billion Ugandan shillings without evidently witness that that land has a title. Is it applicable? Baro kunywa ku mazzi tuli mu forensics. Yoseri kwoli kuno mukazi wokwali nabbosa kwali abataka kwebali Buganda ange munkusere munnange wadde batugamba tetwasoma which is okay kubanga abasoma ate basiru nnyo n'otusinga ngera kubuuza oyinza okukwata obuwumbi 9 mu bukadde 7 n'ogula ekibanja nga tekuli kyapa kisoboka obuwumbi 9 mu bukadde 7 ne bakuguze ekibanja nga tekuli kyapa kisoboka era nga Museveni yakwata sente z'asasula
nga talabye ku kyapa kya ttaka. Kubanga omuntu bagenda okugula ettaka abuuza mpa plot number ne block number ngende nkole search ettaka lyali mwagula ekibanja kyali kyani ettaka lyali lyani mbuli kuliko musolo ki. Lwaki mutuyita basiru? Katugende mu maaso tuli ku forensics. Okusinziira ku bataka ettaka lino bagenda kuzimbako ekizimbe eky'ebyobusuubuzi omulimu gwe bagala pulezidenti abakwasizeeko era nakyo yakikkiriza. So I will be very happy to contribute now that you have also brought the idea of using the engineering brigade of the army. Kati ate olw'okuba muleese n'ekirowoozo eky'okukozesa ekitongole ky'amagye g'eggwanga ekizimba. So that we can do it cheaply. President era aliko ensimbi obukadde 2 zeyawadde abataka bateeke mu ssako yaabwe. Now the circle of the Bataka, that's very good news. Ngenda kuteekamu obukadde 2,000. Ensisinkano eno ezze ku eyo eyaliwo omwaka oguwedde wakati w'abataka ne President Museveni, wabula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasinzira mu lukiiko lwa Buganda n'ategeeza ng'ensonga zino bw'atazimanyiiko. Ensonda mu Bwakabaka bwa Buganda zitutegeezezza nti ensonga eno yayanjibwa dda ku mmeeza ya Kabaka ng'erinda kulambikibwa kwa Kabaka okutannakolebwa n'okutuusa essaawa ya leero. Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande. Waliwo ekigambo kye bayita conflicts of interest. Omuntu waliwo okulwanagana kubeeyagaliza. Ekigamba kita conflicts of interest. Kati emmengo waliwo divisions oba waliwo power struggle. Kati ate nga buli omu alina conflict of interest. Joyce Nabbosa Ssebugwawo enfudu y'emmengo eyina conflict of interest mu Mmengo. Wasanyako Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja alina conflicts of interest mu Mmengo. Kati njala kusooka kubuuza forensically wetwogerera essaawa zino ani Katikkiro wa Buganda wakati wa Joyce Nabbosa Ssebugwawo nfudu y'emmengo ne Ssalonga Mulengejja? Njagala ensonga zino muzitegeere. Essaawa zino ani alina amaanyi Mmengo wakati wa Joyce Nabbosa Ssebugwawo enfudu y'emmengo ne Ssalonga Mulengejja Peter Mayiga eyeegaana abatakatama ebyo bakola ng'ate Nabbosa yasitula abataka bonna batwale waani ewayo seeri? Ani afuga Buganda essaawa zino? Njagala osookozzeyo akatambi emabega gwansinga ku myaka naawe asome ebyafaayo kye tuyita history. Omwami bagamba history repeats itself. Ebyafaayo biddiringana. Nebiddiringana bitya? Tulanda kuseetulire. Mu kuwaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Edward Luwangula Muteesa, obuvuyo bwonna obwali Museveni yabulimu. Enzita ya Sir Edward Muteesa omukyalo oyo Joyce Nabbosa Ssebugwawo nfudu y'emmengo yabulimu. What a coincidence ngera yali mu kutulugunya n'okusaanya omwana w'omugenzi. Omuntu y'omu gwe teweebuuza njala sookako omukyalo no si Mulangira. No, I'm sorry. Omukyalo no si Mumbejja. Si Saava, si Naava. Omulangira abeera n'obuyinza oba abeera n'ebyokwogera. Omumbejja abeera n'ebiyinza era n'ebyokwogera. Naava abeera mwana muwala ow'Omumbejja. Kitegeeza obukojjaawe. Saava abeera mwana mulenzi ow'Omumbejja. Kitegeeza naye bukojjaawe abeera n'ekyokwogera ku bukojjaawe. Kubanga oyo gwe tuyita omujjwa. Kubanga mbeeramu abajjwa ab'ensonga. Joyce Nabbosa Ssebugwawo enfudu y'emmengo. Olina mutemwa ki na buyinza ki mu Bwakabaka bwa Buganda?
munansonyiwa tuli mu ssama. Tulina abataka. Kiki ekikwesibye Mmengo otooka okutabula Buganda yonna ggwe ng'omukazi? Abatamanyi byafaayo kambi bannyonnyole. Omukyalo Nabbosa Joyce Ssebuggwawo yayagalako okuganza omugenzi Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa n'amubuuka n'agaana. Mu kkowe lyerimu yeetegako Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II n'agaana. Wabula ate alina akakwate akasiddiiki ku Silivia Najjinda Luswata. Bozza akatambi bwe nkugamba nti Nnaabagereka project oddamu okuwakana ng'olwo chief engineer yalinga buli kimu yakola bino. Ow'omuntu omunafu n'agambye video gyagisa ku mitimbagano emirala wano wandibadde ovaawo. Ow'omuntu omunafu wano wandibadde ovaawo nodda n'ogisa ku mitimbagano emirala ng'ewedde. Nawe webuuze enfudu y'Emmenge eno gye bayita Nabbosa Joyce Ssebuggwawo eyina maanyi ki mu Buganda? Si mu Mbejja, si y'omu ku bataka, si naava, kikyamaanyi agajja ludda wa nga azze akola ebikolobero mu Buganda okuva ku Ssekabaka Muteesa n'okutuuka olwaleero. Era ajjawo amaanyi agatandika okukwata abataka ba Buganda abatwala bagabanya Museveni. Awo tuvudde tugende ku nsonga endala. Alright. Banyabo ne bassebo mumpulirize bulungi nnyo. Ng'omulundi guli ogwayita oba ogwayitako omukadde. Era abataka omuli Ensole, Enkwezenge, Bannakigwanyizi, Nakabano ssaako n'abo abalyankuzi Nabbosa be yasobola okutwala mu kaseera ke kamu. Era abataka b'emwala byabo mulimu abalyankuzi, mulimu Ensole, mulimu n'abaseddekezi. Abataka b'enkizo be twagala mu Buganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wayimiridde essaawa zino. Era y'ensonga lwaki nabagambye nti gyagenda kulonda abantu be bataano kambasomero abataka b'enkizo abakwataganya ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bw'oba tobawuliddeko era nga tebagenze oba nga tebagenze, sala puleesa, nywa kakyayiko oba nywa kasigalako, okkakkana osala ebirowoozo, olabula ebintu nga bitambula, olabe firimu nga bwetambula, ojja kkakasa. Omutaka Kasujju Lubinga, omutaka Kayira Gajuule, omutaka Mugema, omutaka Kasujju, omutaka Mutasingwa, Musajja Mukulu Musolooza, omutaka Muteesa Asira. Abo abataka omusanvu bwe baba tebabadde mu meeting ate nga tebabaddemu, eyo ebeera bagiyita batya? Ekyo kibeera kiguumaaza ng'ente ekuma mu kyoto, bwe Sawulooza ekuma mukumba emmere ekona. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo enfudu y'Emmengo ku bataka b'Ensole kuba tekuli wadde n'omu. Maama oli mu kufungula mukira mabega kugiringiza, ate ng'emyaka gyo gyonna gya nfudu tokyasobola kulengera. Nabano wammanga webanga tebagoberedde abazaana balina okulabira Ssaabasajja Kabaka. Nabikande n'ennakubulwa nga tebaliiko, okwe kunyigira mu nzikiza. Kubanga teri agenda kukulaba. Abaganda mwenna bano bonna abagenze mubaleke bagende boogere bye baagala. Abataka ab'enkizo abalina otubuulira ensonga nga bazimbidde za Ssaabasajja Kabaka tebagenze era tebaliiwo. Mayiga abayigga buswa ne bakyabuze. Yosebiti Bahabulwa oswadde n'akawuttaako ali ku live kuno kimaleeko oba kimalirize, sirimu wakusaasaanya ntungo ne Yosebiti Bahabulwa ne Mayiga ne na bossa 7 gwe fudize mengo muswadde n'akawutta kammwe. Mayiga ne Yosebiti Bahabulwa oswadde n'akawuttaako ali ku live kuno kimaleeko oba kimalirize, sirimu wakusaasaanya ntungo ne Yosebiti Bahabulwa ne Mayiga ne Nabbosa Ssebuggwa enfuduze Mmengo muswadde n'akawutta kammwe.
mumpulidde bulungi nnyo omuganda amanyi oluganda eyalukukamu n'alusomeramu n'alusoma n'alutegeera kitegeere bulungi nti abataka abagenze mwenna nga mukulembeddwamu enfudu y'emmengo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo Museveni waako wasanya Kawukyalo Maisara Ogamulengejja muswadde n'akawutta akammwe twabagambye guno omulembe muzibu nnyo buli munnayuganda alina essimu ya buyonjo alina studio eyiye akozesa engala bye n'empuwa ezimulinnyako ompulidde bulungi nnyo twali twasirika dda nga tubawo ebitiibwa era njagala g'abazzukulu ba Buganda mwenna n'abalwanira Buganda n'eddembe omutaka gw'otawulidde nti teyagenze kuba no bemmenye bwekuba tekuli n'omu yagenzeeyo maama twawule ebitakambaga wakati w'eppera n'entula ku bataka gwenkuwulidde oba nga tekuli gwewagenzeeyo tomuwalampa tomunenya walampa buli kintu kyonna ekyagenzeeyo wawula bano ab'enkizo okuli Kasujju Lubinga jjajjaffe Kayira Gajuule Mugema Kasujja Muteesaasira Musolooza Muteesaasira Nakakande ne Nakubulwa abazaana abalabira Ssaabasajja Kabaka oba tewuli yagenzeeyo salapulesa bulungi nnyo onywere ku mazzi yoseeri alabika afungula mu kira gwa ndiga kugiringiza katumaleyo akatambi katungere ku video endala ku information endala ng'omwanga amatakataka bagenda ntebe omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'aŋŋama tugina obumanyi ne mugamba n'akatono ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi Ssaabasajja akimanyi bulungi nnyo akitegeera bulungi nnyo era akimanyi era ensonga eno njagala okubategeeza nti pulezidenti wa Uganda yonna abataka tebayinza kufuna kizibu ng'ekyo ne basirika busirisi ne babeeraawo nnyabo n'abafudu w'emmengo Kabaka akimanyi nga bwe wamusanga ddi n'abafudu Nabbosa Ssebuggwawo nga ddi bwe wasanga Kabaka okwogera naye ku nsonga z'abataka tuwatutte ewa Yoseri Tibahabulwa lutabayisibwa mutabani wa Kareje ensire muzizidde ensanga bisibe nsaba mwenna abali kuno besimanyi mannya gammwe ne bumufaanana njagala mugende buziizi munoonyeza ensibuko y'omukyalo ono ekituufu kiri nti ebizibu byaleetedde Buganda yandibanga omukyalo ono wakabano nga si wandiga tumagwe gwaganye kyalo ono nedda ngenda basaba banoonye buziizi muddeeyo mutankuule ennyiriri zonna omukyalo nalabika wakabano tosobola kubanga weetaba mukutta Muteesa weetaba mukutta Mutebi toli naava toli ku lukiiko lw'abataka nga mu Buganda gwani atabangula obwakabaka bwa Buganda ngaani n'abafudu Nabbosa Ssebuggwawo ekikumpisiza n'abafudu enfudu tuzimanyi ziwangaala naawe owangadde maama bw'oba waliwo mirembe gya Ssekabaka Muteesa ne weetaba mu kumutta nga tokyukako erinnya likugwanidde okuva n'olwaleero bwe muba mulodresi mukyamwe n'abafudu Nabbosa Ssebuggwawo nze ndi muwadde muliwandiika mu comment awo n'abafudu Nabbosa Ssebuggwawo oli wakubuuza n'abafudu kitegeeza ki nti oyo mukazi mukadde alinga enfudu z'emmengo neetagooka takogga takejja tavaawo atufuukidde ekizibu ng'ekivudibu ekitagenda omukazi atufuukidde bwe mujjute n'abafudu do you copy that katumaliriza akatambi kano nebaba nga tebasobola kwerwanako abo ababagaana abamu nabo batuukayo kubanga tewali atatuuka mu ofisi ya pulezidenti n'abo bonna bowulira aboogera mu ofisi ya pulezidenti batuukayo era n'olwekyo nabo bennyini tewali nsonga lwaki baba babagaana okutuukayo kubanga buli muntu yenna aba alina ekizibu tulina omuntu omu yekka ayinza kati wano okutuyamba pulezidenti mu nsisinkano eno omutaka Kyaddondo ow'ekika ky'Envuma ye yakulembeddemu okusoma ekiwandiiko ekyawamu eky'abataka Ani Walukatamba NTV Akawungeezi ettaka lye watugulira
kati omutaka eyayimiridde ne yesimba yalinga ebitala bye Natete bikyataliko masanyalaze gwe bayita Kyaddondo si mubbi mu kumpanya mulwadde atunza amataka gonna ag'ekika n'alimalawo n'alisane ku bbali kubanga nsowole nga n'omusango gulikyali mu kkooti ya Kisekwa gulinde Ssaabasajja Kabaka kugusala. Kati omutaka Kyaddondo munnaye nkulamusizza nnyo munnange ensi tebagira tebagikungula Obuganda bwe businga Museveni nkyagenda ogenda sigalawo musango guli mu kkooti ya Kisekwa tegunnakola ki tegunnafundikibwa bulungi nnyo era olumbo kyamu tolina gw'okiikirira okiikiridde lubuto lw'okulinga entumu ya kasasiro period kimala tukooyo tumanyira akamanyiiro temujja kusanya Obuganda nga mulimu enkwezenge ezeefuula Abaganda nga temuli Baganda tiri Muganda asobola kulya nkuzibwa bwatyo. Tukimanyi nti Museveni yajja asiga enkwezenge z'Emmengo Mayiga najja natandika okuleeta enkwezenge z'Emmengo ajja yeetekerako abataka tukimanyi bulungi nnyo. Mwe akavidiyo nkaggadde kati ndowooza alukwate mu kitabo muno. Okusinziira ku mbeera z'obuntu n'amateeka nga bwe gasoma buli muntu waweza emyaka 18 egy'obukulu ssemateeka akugamba aba yeetengeredde era waddemba okusalawo ng'okukwenga tasinzira ku muzadde wa muntu yenna. Omuntu oyo bw'akula ng'alina ebintu by'akozeewo asobola n'okukola eddaame kye tuyita will naye mu bintu by'abaakoze gambanga alina ekittavu kye bank account alina properties ze alina n'ebintu ebirala. Buli kintu kyakola katugambe mu banka okugulawo account bakubuuza who is your next of kin. Mu Luganda ekivuunulwa nti ani akuddira mu bigere ebyo okutwala mu maaso ensonga zo singa oba ovuddewo oba ng'ofunye obuzibu. Kye bayita ani akuddira mu bigere mu Luzungu kye bagamba nti who is your next of kin. Kati okusinziira ku nteekateeka ezibadde zikolebwa abaseddekeza abali Emmengo mubadde mukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka alina abaana okuli ab'obuwala Bambejja okuli abalangira n'okuli akyali mukyala we mu mateeka be bantu basatu. Kale ne maama asobola okwongerwako asobola okubeera next of kin. Naye mubadde mukimanyi okusinziira ku information gyenfunye olwaleero nti gurupu eno ekulembeddwamu Sarah Kafutu azini Sarah Kagere eno nsowole Sarah Kafutu azini Sarah Kagere kuliko Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja afutubadde Mmengo azifu nti Buganda yiye kuliko David Wasajja Apuli onasibuka mu Bwakabaka bw'Ettoolo kuliko omukulu Kiwalabye Male era nga bwe twamala ntubiraba kuliko omukyala Agnes Awulubi Wichiju Agnes Nabaloga saagala aseka wano tuli serious kuliko omukyala Agnes Nabaloga mu Luzungu bamuyita Awulubi Wichiju obanja kuloga oba Awulu Wichiju Sara Agnes Nabaloga oyo oba Nabalamba. Abantu bano abatano benkumenyedde mukimanyi nga bakozesa omusajja kati ali mu garage sawa zino gwe bali mu kuyunga pata sepulingi sokabuzoba simanyi piston zakutuse. Omukulu John Katende ali mu garage ku Kampala International Hospital sawa zino bakyusa dda empapula za Ssaabasajja Kabaka bo ne bakola ezaabwe kati abakulu bano be ba next of kin ba Ssaabasajja Kabaka ekimenya amateeka n'ekyatakkirizaganya nakyo. Era bano be bawambisa Ssaabasajja Kabaka ne bamuteeka mu ggwanga erya Namibia nga bakolaga ne Museveni olw'empiiga. Ensonga enkulu gye bagamba Ssaabasajja Kabaka abaswaza mwenga baani kumanya gemmenye okuli Sarah Kafutu ba Sarah Kagere toli mwana wa Ssekabaka Muteesa oli mwana nsowole
Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja munnange oli musajja munyarwanda okimanyi bulungi nnyo kitawo Kasepeo nambalaza abantu David Wasajja Apuli oli musajja mutoro Chiwala Bimale Nono Agnes Nabaloga Nabalamba oba Agnes Agnes Nabaloga I will bewitch you Nabaloga nti I will bewitch you bano bona tekulya ila buvunanyizibwa kulambwa Ssaabasajja Kabaka nga bakozesa state machinery bebasalawo nti Ssaabasajja Kabaka bamutwala wangusibwe afireeyo mbukubanga abaswaza mwenga baani azini muli banne kuki kyetuyita next of kin twandisuubidde nti empapula Katende ziyandikoze kwandibaddeko either omukyala akyali mukyala we obanga kuliko omulangira ku baana bazaala oba omumbejja so si kummwe enkuusi eziri mu kwefuutika nga akajonjo akeefuutika ku muntu omukulu akeera ku majjo okutambula nga tanabye maaso n'aswalira mu kkubo kye muliko kukola bassebo ne bannyabo ebikolobero byonna ebikolwa ku Ssaabasajja Kabaka amanya gemmenye n'okwagala omuttirayo bayambibwako Museveni olwa personal interest za Museveni nga bano bakozesa obujja n'obukyayi n'obutemu bwe balira ku Ssaabasajja Kabaka ndoza mufuna bulungi nnyo mukowere erimu Wasanya Kaloli yatugamba ng'osinzira ku video eri gye nkozeko forensics Wasanya yatugamba bw'ati